General Muhoozi yalina list yaba nabeera mu government eddako mu bifo ebyenjawulo either mu cabinet oba mu bifo ebirala ebyenkizo. Kakati mbu babadde balina okulwana okulaga nti sebo tuli naawe nga beeteekerateekera government ejja. Kati what is wrong with that? Kati gwe mbuulira oyo yennyini ye yali ayasenku abantu abatanda bagenda mu ssomero bamuwa obukulu. Kati yayagala ate abaagala ono yasoma abawa obukulu bo balemena kudduka. Chichichi wamikungu tubeere omanyi problem nti abantu bayiga obutogera mazima. Goyinza okuddeeka n'okomawo ne mu kibuga nga mu kirowoozo kyo mutwe gwo otaddemu nti General Muhoozi talina kakwate ku gavumenti ejja. Akalina. Ate oba yagenda okuddako. Kati ye tayagala kuzimba matafaali gaayo. Yagenda okuddako. General Muhoozi aviirako. Mwami Museveni waviirako. General Muhoozi ng'akwata. So kyogamba baja ajja kugwa bugwi. Egwange naafuka lya. Ngalinaze talikulembera. Naafuka lya nsikira no honorable. Kuva ku taata nedda ku mwana. Addako mu kulondebwa. Omuntu yenna akkirizibwa okulondebwa. In fact kiba kibi. Ate abantu edda waliwo constitution ya Algeria 1978 eyalinga egamba nti gwe okulonda ku bwa president either gwe oba bazaddebo oba bajjajjaabo mu lutalo lwe twayina gye bayita revolutionary war balina okubanga baali ku ludda lwaffe wano. Akakawaayiro nga baakaleese tekabeera tekayina ng'oyagala kugaana nti omuntu tajja kukulembera ggwanga lino olw'okuba ani amuzaala. If it becomes a DNA affair golooza ate kikoma kuba pulezidenti ne ku bifo ebirala ate kiba kirina okuba polisi. Omubaka wa palamenti abeera omu mu luggya temuliddamu kufuna kansala abeera omu mu luggya. We must begin to appreciate. Will you support him? Of course. Because you are now supporting his father, so you are also planning to support. Ate ye ekimumpagiza si lwakuba mpagira taata we ye tuyina nimuyinako obuwagizi obw'enjawulo n'okusinga taata. So n'olwekyo ebyo taata we ye muwagidde yoono ne bwakola ekibiina ebyange binambirekawo n'embeera mu ekyo kubanga mmanyi kapasite ye to change Uganda. Amanyi ndi neggwanga lino mwami kungulina. So General mu MK ye Joshua agenda okutwala Uganda mu nsenso bize. Moses nga agitadde agenda gitwala. Manyi that me tell you president wa Uganda ina byakoze naye okusinga abadde mu rimu ya security stability. Yebo yajja yabuuza what is the problem of Uganda. Abakulembeze nga owam afuze nnyo emyaka agenze mu 10. Nze yali obadde Kitobote amini yakulukutako mwenda abantu bavaako bayikudi kuzidita. Embeera eri bweti abantu kitta abantu ye n'amanya nti management of the army is key. What is the problem with the army that conducts coups all the time? Tebabateeka mu bintu nga bikolebwa n'abawa ne parliamentary slots nga listening posts ne bajja nga bakola ebintu. Now in terms of liberty and stability akikoze. Now kakati ate ku regime eno gye tuyina ya AI kati twetaaga ate tukendeeze ku mirembe abantu gye bayina. Ono General Muhoozi nakugamba nti n'abamu kubamuwagira tebaagala ataafuuke president. Temutulete dictator. Anti kati gwe twetaaga for some time. Ndo tumwetaaga for some time. Let me tell you mwami kungu waliwo amawanga agaasaanawo olw'emirembe egyali gireeteddwa ekyejo erisukkiridde. Rwanda yasaanawo mu 94 lwakuba abantu bakkirizibwa okwogera bye baagala ku leediyo. Tibuli gwolaba n'ennyindo bweti ako kanyenye enkule katte batta abantu kakadde kalamba buli kizimbe ne kigwa ku ttaka kati yaddizibwawo bupya from scratch. Wano bino bye tulimu wano omuntu asobola okwogera ebigambo 12 petrol station zonna ne zijja omuliro buli kimu ne kijja kubanga tuyina ekyejo. Abantu babbi eddagala lyonna malwaliro tebiriimu bena ate balina obuyinza buyitirivu. Kakati ebyo ebintu birina kusooka kuggibwawokko. Bwe bagenda mu bululu bwennyini ne babubba ne bagula abantu ne babatta. You cannot run a country on premises
of vote rigging, fraud, corruption, theft na buli kimu ng'abantu babonaabona. Wateekeddwa okujjawo obukulembeze nga tayagala kweguya muntu anamuwa kalulu for some time. Kiboka evuge etandikira kuba n'abamuleese. Fera bamulekedde buli muntu ateeke ebibye ku mmeeza wabijjawa. Mbidde bw'oba oyina ebizimbe nga tosobola kunnyonnyola gye wajja ssente tuyingire basement. Bw'atyo bwe tugenda okufuna eggwanga in a record period of 15 years erigenda okusanyusa abaana baffe nga tetukyaddukira malwaliro malala abaana babajjanjabira wano. Okay. Ebyo tobikubako kalulu ekyo ekirowoozo kibeera bubeezi right or wrong tetwagalako kalulu. Thank you. Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 onkakasoge yajja 17 waviirako nakwatatereza eggwanga. Lino nisooka biveewo. Kenya waliwo Ruto yabagamba nti ndeeta Singapore. Naye Singapore yasooka kujjawo nguzi. Yeah. Kakati bw'oba tojjeewo nguzi toyinza kubanga ogenda Singapore. Era abatundizi b'ebyobufuzi ne bamugamba naye lino siri ekkubo okutta eddala. Akati ekkubo lya Singapore ettuufu kifaalu. Tusooke tujjewo ebyejo eggwanga likule tugende mu maaso. Katujje. Vimba ne MTN Kaboda Pro smartphone tewe stressinga jangu n'emitwalo 8 zokka olw'osasula mpola osobola okusasula ekitono buli lunaku n'ennusu 10 buli wiiki shillings 7 okumala emyezi 6 funa Kaboda Pro smartphone olwaleero ku maduka ga MTN gonna agakuli okumpi. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Sanyuka Prime brings you Uganda's most explosive football action in StarTimes Uganda Premier League. Wednesday, 29th April at 8 p.m, KCC FC versus Vipers SC. Thursday, 30th April at 4 p.m, Chitara FC versus SC Villa. Recharge Copper or special bouquet to watch every moment on Sanyuka Prime, only on StarTimes. StarTimes Uganda Premier League. Efuse Gumite. Gano ge mawulire agakagwawo emyenge gye mumaze emyaka mingi nga mwagala Ego Extra ne Ego Dark kati gigula shillings 1,500. Iye 1,500 kati osobola okufuna essanyu ng'owoomerwa Ego Extra oba Ego Dark ku bbeeyi layisi. Oba ng'olina emikwano gyo nga mumalako olunaku oba ng'oli wekka mu kafunda tumya Ego Extra oba Ego Dark ku shillings 1,500 zokka onyumirwe gufune wonna oba gutunda olwaleero owoomerwe. Omwenge tegukkirizibwa oyo ataneweza myaka 18 nnyo n'obuvunaanyizibwa. Kigambo ku kigambo. Tukwaniriza mu program Kigambo ku kigambo. Adam Kongo ne Honorable Dr. Fred Mukasambidde. Sawimu paka sawa 3 ez'ekiro. Kigambo ku kigambo amatuku radio yo owuliriza ensonga bwe zisunsulwa ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Ujawuliriza program Kigambo ku kigambo. Adam Kongo ne Honorable Dr. Fred Mukasambidde. Ku Radio 4, Radio 7, Radio 8 akadde kampeddeko njagala kufuna kusimba. Doctor, in just about 2 minutes. Ebbaguli tuyozoyogirako wano lya sovereignty. We twogerera buli muntu yenna gosobola okulowooza akali ku byemu ebituli okuggyako abantu babiri. Honorable Yusuf Nsibambi ne gavumenti ya Uganda. Bo be balisuusuuta n'okuliwaanawaana. Honorable Nsibambi omanyi yansomesaako waliwo pepa gyatusomesa. Corporate governance Makerere ng'omusomesa w'amateeka naye nze neewuunya omuntu yenna asobola okuwagira etteeka eryo nze mwewuunya njagala nyampe ebintu bino wammanga. Ekisooka lizze kukola ki ekitabadde na tteeka likikolako.
tulina amateeka agakugira okuyingiza ensimbi ezitaliiko makubo gategeerekeka gateekawo n'ekitongole ekya FIA eriteeka weeriri. Tulina amateeka agakola ku bumenyi bw'amateeka mu buli kintu. Kutaddewo Public Order Management Act weeri bw'obanga byoyogedde bikontana n'ebyomulamwa ogutambulira mu mirembe, freedom of expression ogwekulaki. Tutaddewo lineteeka naffe ffennyini balooya nakugamba wano nga tulisomesa naffe ligenda tukugira okukola emirimu gyaffe kubanga kampani bwejjanga under the principle of foreign direct investment ezo interests ziba zaabali abatali bannayuganda completely baba bazze wano kufuna profits. Kati nze munnamateeka obawolereza against government of Uganda in case ate no okuwoza si kiryokke kubanga bamala kufuna misango naye tuyina kye tuyita compliance services nga bannamateeka. Nze kyembazi zange byekisinga okukola nsobola okutuuza kampani eyo wano nenjirambika mu buli teeka lyonna nga bwe lirina okutambula compliance. Kampani eyinza okujja wano ng'erina kampuni gyeyagala okutwala okwegattako maja oba okutwala acquisition. Mergers and acquisitions tuli proficient mu ebyo mukyembazi zaffe. Ebyo byonna tetukkirizibwa. We cannot be consulting advocates for a foreign company. Wow. Ndi vice president wa Africa Justice Group. Kakati Africa Justice Group eyo law firms ziri mu Africa. President waffe ye Pierre Olumumba ze mumyuka. Tetukkirizibwa ng'etteeka lino liyise bingi betutagenda kukkirizibwa kukolera kampani ezo. Why? Eyaleese etteeka lino ayagala ki? Amanyi sente ze tujja mu FDI. Amanyi sente ze tujja mu diaspora kwa Munnayuganda weebweru ofuuse foreign. Over 2.5 billion US dollars. Noyagala ozizikize. Ayagala gavumenti eno eya candidate nze gwe nawagidde. Aba ayagala ddala ekole. So kigendera kibi. Oyo mulwanyi, oyo muyeekera ayitaka bamukwata. Eyaleese baguli. Ndabi governor wa banka ya Uganda leero nga akubye bituli mu kino ekintu. Oyo yalireese bamunoonyerezeeko. Kuba terituyamba. I cannot koto before such a law. You can't. I cannot. You have governor of Governor Bank of Uganda. You have World Bank Group. Olina abayive makerere. Olina abasawo. Olina ebitongole bya nakyewa. Olina bannaddiini. Olina literally buli muntu yenna. Kino kyetaaga kukwata kuzingibwa kikasuba mu kasasiro. Kati what comes first, Mr. Kungu? Is it poverty or help? Omanyi waliwo omuntu gwe bagenda okujja okuyamba wano kyekireeta obwavu oba basanga waliwo obwavu ne bajja kuyamba kujjawo obwavu. Kati ate olwanyisa bali abazze. So yagala obwavu gende mu maaso batutawanyiza obwavu kubanga bambi bakapere aba baleese etteeka tebamanyi bakapere. Mwami Kungu tubaddeko n'ebintu bye tufunye wano. Operation Wealth Creation eyo giraba. Of course kati obuzibu nti ekulemberwa abantu abatali mu byabufuzi. So tebeerabisa. Tebalaga bye bakoze. Nga bakulemberwa genocide tebabikola tebabiraga. Naye resilience ya Uganda shilling to $1 tugikuumye for over 5 years lwa intervention za Operation Wealth Creation. Kati bayingira industry. Omusajja oyo tulina we twabadde n'arayizinga ekibuuzo ng'ayagala abakugu bamubuulire. Did the privatization increase productivity? Kati bakafulu bali mu kusima banoonyereza bamuddemu. Singa kijja mu negative asalewo ekirala. Singa kijja mu positive twongereyo. Obwongo obutakulwa bwe butyo. Ampuliriza oyo gwolaba gwali ku TikTok yange gwolegera oyo ye Honorable Dr. Fred Mukasambidde
simanyi lwaki kya minisita kindi mu bwongo oli awo olabika okinjagaliza olabika yine yate watuuka dda totuukanga kuba minisita wa ggwanga siri obuno watuuka dda oyo gwolaba ye honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde gwe tulina olunaku olwale. Dokita, tukwaniriza onsanze nnyomba. Amina. Simanyi oba obadde ompuliriza ng'ojja. Bw'obadde tompuliriza soko kimpemba. Onsanze nnyomba nga neebuuza eggwanga lidda wa? Eggwanga ligenda wa? Olunaku wiiki ewedde ndowooza lwali lunaku oba lwakuna oba lwakusatu, one of those days last week. Minister David Bahati yayimirira ku floor ya Parliament n'akakasa eggwanga nga gavumenti ya Uganda bwewuliriza okukaaba n'okulaajana kw'abannansi ku bikwekweto bibadde ekola ba trade order across the country. Taka tuyimiriza until further notice nga twebuuze tulabe bute usobola okuba nga tukola ekintu kino. Nitugamba okay. Nisugala nga twebuuza kati who is going to compensate bannansi ku bintu ebyonooneddwa. Ng'ekyo teri akyogera kutuga kale. Tuga tukirizibwa kati okudda nti mukyamenya. Kateri akyogerako. Olwaleero another minister Rafael Magezi avuddeyo ebyamunne bwe batula mu cabinet n'abiwaka amazzi agambye binedda efe ebikwekweto bikyagenda mu maaso era bijjagenda maaso mpaka now tutwale kituleke ki baminisita tebakyawuliziganya cabinet tebatula ne boogera nga tebannavaayo kwogerako eri abantu kati era muganda wange kungu ekisooka nkulamusizza ndi musanyufu nkusanze oli mulamu oli mu high spirit si nnyo abatembeyi toyagala babakwateko no pavement bazireke no not even that my problem eri ku contradicting statements lack of cohesion mu cabinet tutwale kinga wanayinchi kati jukira bwe twali wano era n'abatuuliza mwatuulira twali commendinga nti kati gavumenti bwe beetandika waliwo ekintu kye yeetaaga okukola ekintu kyeyina okusetting up performance assessment and innovation unit. Nze nina okukkiriza nti nga tonaleeta programu efaanana bw'etyo katono nnyo minisita Kabuye Kyofa togabye minisita janku record woba osobola nkubira awandise wano obubaka nkubira nkuteeke ku mpewo kubanga gwavunaanyizibwa directly ku trade order ali ku X wano angambye Adam Kungu ensonga ya Honorable David Bahati yali ya kankole mpoomye. So kakati another minister now comes in the picture. Kakati gwe kyoyina omumanya programu ng'eyo egenda okutuuka eteeka okubanga yabadde enoonyerezeddwako ng'esaliddwako kati kye twetaaga oba ojjukira agasajja aga-America go be gaateekawo doogi nga gakayingira Department of Government Efficiency naggagono gye lyadduka Elon Musk. Kakati wano performance assessment and innovation unit yeeba eyina okukola ku cohesion. Minisita bw'ayimuka n'ayimiriza ekiragiro kubanga premises mwe baaleetera kiri oyina okubanga muwayitidde okugyawo kino oba kitegeera kiri engeri gye kyajja gy'osobola okukijjawo kubanga osobola n'okuleeta gavumenti ogiwaabira kati mu kabanga we yayimirizizza paka wano we bakizzizaawo omanyi nti wayinza okubaawo emisango egitakka wansi wa 20 against the Attorney General. Wagwe toyimiriza buyimiriza yayimiriza buyimiriza anti kati bw'oyimiriza obanga agamba tubadde tukikola mu bukyamu eyo sebo admission of guilt of liability nti waliwo kye twakoze mu ngeri nga tulina kye tutannalaba awo wali ssente okukamala obumazife balooya awo buli kiraya nti ajja njagala okutegeeza omuntu nze nina omusango gw'empozaawo era nango gusesa bantu bangi nnyo olumosi kyalo kiramba kyali kyakaze ekkubo mu ttaka ly'omuntu okumala emyaka nno gisukka ne mu 2 kati bo bambi bwe bakaze ekkubo balowooza kati eyo access road oli bwajja naggalawo
kati nga bakaya nabagenda bagala mukuwoza mukuberi okubo abantu abo bobatunuulira buli omu ayina ekyapa teriyo kyapa kya ttaka kitaliiko okkubo gw'omubuuza nti ekikyo kisoma lino nti ekyokubiri right to private property eri mu ssemateeka wa Uganda nti yo tewali alina kutataganya ng'ogikozesa gw'olowooza eyo right ono nannyini ttaka lino tagirina gwe mwokola ekkubo lyo ekyokusatu tewaliwo mitendera mu mateeka ga Uganda mwoyita to declare private property public land for access purposes timwegali wagagoberera nti nedda nayitangawo nendikaza yerikazanga lyante so nolwekyo banna Uganda tuyina ebintu nga tumanyidde bikola kati netutandika n'okulowooza nti byaffe omusajja bw'ayikwata ekibbo ky'ebijanjalo n'akikwatira mu maaso g'edduuka lyo okumala emyaka 3 okumujja waawo alabirira ng'omugoba wuwe so mu kino muganda waffe honorable minister Bahati ogwo gumumeze yakikola kululwe ajja annyonnyole wasn't it a collective responsibility mu parliament y'eggwanga honorable Mbidde annyonnyole kubanga omusajja omukulu okusetuka ng'olina obuyinza obwakuweebwa n'ogamba nti kakati tukijjeewo ate gwe kennyini gwe wandikomyewo bwebanga cabinet yatudde n'ekikyusa gwokomawo naye kati kino yayabise era onali mukyofa bw'abaza omubuuza ali wano atubulire omusajja yayabise oba yeetuma honorable Kyofa nkubiraako bw'oba nkuteeka wano ku simu onyonyola abantu kubanga agambye bye yayogedde yabadde nkola ya nkole mpoomye kyeki ekyo andi kakati kugamba okwagala okwerungiya amawanga agasinga gonna kino kye tukola gakikola Nigeria yakikola Thailand yakikola 2014 Zimbabwe yakikola Zambia nekikola kankubulire muganda wange kungu tewaliwo ggwanga liyinza kulaakulana ng'oyina edduuka ku Kungu Towers mulimu gw'opangisa atunda ebinyeebwa kati ate nga waliwo n'abitunda ng'ayitawo obuyisi mu maaso gaalyo yo olina asasula layisinsi ono talina gwawa ati kisoboka abantu tulina okuzoninga trade nitumanya nti kakati bw'oba oyagala edda byabangawo abantu balowooza nti byajjabuzi bw'oba oyagala ebirime genda e Nakasero balowooza byekola bwekozi bw'oba oyagala sipande enkadde n'empya genda mu Kisekka ebyo ebintu byabangawo yabanga zoning mu kaseera ake yali ento etali nnyo nkulaakulanye kati twagala kati muganda waffe Kyofa akulaakulanye ekibuga nga kkiriziddwa buli muntu okutegera wanaamusanga ng'alina byatunda so n'olwekyo mwami Bahati kye yakoze kyalaze ndi gavumenti yabadde erina bye yakoze mu bukyamu kati emisango girinnye yeyongedde kakati otwala kati ate bakimenyewo ekidirective naye eri ku fayiro omusajja eyawaabye edda ku eri ku fayiro kati gavumenti okumukulosekiza miningira ku directives ebbiri afula omuvulu binaga tusetolinga kino kiraga kikuba minisita bekino ne cabinet gye tulina ekirungi eweddeko does cohesion still hold eweddeko kakati anti kati obuzibu obuliwo omanyi campaign ziba za mirundi ng'ebiri kakati waliwo campaign eno ey'okulondebwa ogende mu parliament eyo yo olina okwetega weetega abalonzi n'ogenda wasanga waliwo ayasa enku waliwo akola ki oba waki oba kitegeera kakati eyo bweggwa kati waliwo n'eno eyokola ey'obwa minisita kati oddeko abaddeko katono nnyo honorable Kyofa wuno well honorable Kyofa oli live ku radio 4 radio 7 ne radio 8 amina mugamba mutya muganda wange ali wano honorable Mbidde akulaba oyo ye senior wange ye president wange kagwe manye we Makerere agambye kwagala nnyo president yali yakolako katali Mbidde naye eso mundabire nnyo era mumpulisize n'ebyo byeyayitamu ebiseera ebyo mukwano gwange by the way 100%. Okay.
naye ensonga gye muliko nsonga ntuufu nnyo. Honorable muli mukubagana Minister Bahati. Tukubagana. Kyani kya Bahati, kyani kya magezi. Ligale. Sagala na kanso abyongereyo kuba ligale. Tuyinza okukozinga gavumenti okuluzinga ssente ate abantu nga bikiruzinga mu bintu by'ekisaago. Yeah. Naye nga baaliwo meeting awo yatuula twali tugenda na mpigi eyo nenkubirako omuntu omu by the honorable magezi. Nebuka tugenda mpigi kugulawo kataluulibwa nti ankiikirira nina bye mmaliriza wano nze yaŋŋamba by'e Rwanda simanya sayininga MOU konze kale. Kumbe batudde abantu basatu ne bazuuka kati tukikubewo. Ono nga bw'obimanyi najja aba konze gundi sokolekeze champion wa temwakikiriziganyako mu kabineti. Akyali kya meeting y'abantu basatu ba minisita basatu abo nga n'ensonga gye bakulembeza bamenye ekkanisa ssatu erubiriizi nze rubiriizi simanyi nayo situukangayo kozi olubiriizi tali mu Buganda mu Kampala n'emiriraano nze ekyaffe kyayita bannaffe ne bajja batukoppa ne bakyagala era ne bazannyo meeya w'Embalala abasajja b'Embalala bajja ne babenchmarkinga n'okubenchmarkinga ne babuuza mukikola muti tukikole tutya n'abeehoyima ne tubabuulira ne baddayo bakola weeks 2 ne mu enforcinga. Njagala nkubulire bwana kungu ng'oggyeko downtown oba central business wansi. Yeah. Kampala sinaddamu kwenforcinga kintu kyonna. Abantu bebejjirawo ebintu byabwe. People have appreciated enteekateeka eno. Yes, Kabalonda have not even reached there. Okay. Naye bagikiriinize kati bwe yakireta nimwamubuuliza what the hell era namugambira what the hell are you talking about? Mbwa mu saving government koze badde yaka ebadde saving mbukubanga Ssemujjonganda abuuzizza ekibuuzo do I need to respond to every question ejja mu parliament? I can't respond to every dog which barks nga ntambula. Sirika nemugamba mukwano ebyo nno byogize kakati oyitiridde one tamanyi yatuwa order. You're implementing a presidential directive. Yeah. Because walizeeye wannanyiniyo kuba oli yatudirecting nga n'agamba prime minister please watch over. Yeah. Noddaye ne wa prime minister ate ne speaker yamugamba nti who are you? Oyogera ng'ani? Prime minister akinakimanyiiko. Now the government has kubanga waki tuleeta prime minister ati ne bw'oba ogenda kusuuwinga obeerako weekwata nti the leader of government business yayogera now government spoke. Yeah. Dr. Kulisi owa the information minister bwe yafuluma yagamba hazi nadogize bannamawulire nga sinasa bagamba because the prime minister has not spoken. So kya Bahati ng'omuntu. Normally fulirwe tuge neno yoka enforcement prime minister amala tutuuza she got a directive n'atutuulizaawo n'agamere Kampala mutandike. Era ffe kyetukola tumuga prime minister bino bibyo. Okay. Kakati so of course kyetwalowooza ne tugamba no good enough tazzerwako 5-24 ffenni ogusula gwokuwa empoza katudde yeewa omukulu ate tubyogereko mu cabinet. Tebyogerwa byabaddeyo naye gwe kyoba omanya ate nalabye mu bisomola kyabadde kikambwe olugambo ne musomola nene tukanyako ffe trade order inogenda maaso era omuntu yena wabeerawo any alteration yonna anything prime minister must communicate. Okay. Era kati eri directly coordinated by the prime minister. All right. Ne minister wa Kampala local government trade tulabe nti ensi ekola ki etambula and everyone was appreciative. Ekyasinza okutuluma nga n'abatrade bennyini omukulu wa trade yamubuuza honorable Mwebesa gwe mbuulira gwe biwa bijjewani yakwadde obuyinza because me a state minister ne bwenkola ekintu mukama wange yakikola ki yabampadde obuyinza obwo ekyokuligola bansayininga ku statement yonna era n'olwaleero egeeza olwakisize bweti koza maama sayininga wano ekyokubiri Paul kusawo oli oba ngende koya kangende koza because buli muntu olina okumanya wookoma kituufu nnyo buli muntu olina okumanya yenge good enough ekyo ffe twakigyewo ne tugamba nedda abantu katugende maaso n'okukola emirimu gyaffe bo bwe babeera n'ebizi
bateeseganye. Okay. Era kyovulaba ne Tumagezi abadde alina okudduka agamba abantu tya Bikyagenda maaso. bikyagenda maaso anaabirawo ekyetaagisa era ne tugamba local government yongera okulungamya abantu bo. Kwe Kampala byo birungi. Naye yebeera ebiki ebizibu. Okay. So katugenda tambula naye waliwo ekintu awo Kansombidde kyayogedde. Omanyi tuli mu budde akagambo kengambye enkola mpoomye. Nalunga yagwera jjuuka amabyuni. Edda mu Buganda ng'okugoya buno obuyuni babuyitanga obukopa. Tekisibuka ne olw'okuba yetalaga nnyo n'abusota kati abamu bankole empoki Nkole empomye. kubanga baagala okweteekayo Nze njogedde. toluusi munnange otomera. Honorable. Yes. Wengambira abantu mukkakkane oba banaku obwa minisita nga Kansombidde wadde ayogera bajja bukuwa oba tebabukuweka okita sino tedwodda. Honorable tweyanziza mubaka wa Nakaseke Central Mulonde Sebo. Era nagambanga abantu b'e Nakaseke ti puliizi akalusi kakufa kuuma mirembe. Okay. Ne Radio 4 teddanga mukukyaza okuva wangula obubaka simanyi lwaki. Zijja ndowooza oba enkya lwakumeka ye. Enkyalo olunaku lw'olwokusatu Sebo. Ye ndowooza tonneetaage. Kanzija tukikube. Ampuliriza minisita mujja kumweyongeza enkya ku Radio 4. Ate entebe yange eyo gamba mbidda gitulemu bulungi. Omanye ebintu biringa bibiri. Ekisooka muganda wange kyofa mwagala nnyo ng'omuntu. He's a good person. He's a very good man. And his people are very excited to have him as their representative Nakaseke Central. Yesibye ekisenge era kakati era Ssebu omukulembeze w'eggwanga ffe ku lisiti era tumulinda addemu abeereko tutambuze emirimu gyaffe. Takoze bubi n'akamu. Abikoze kati olaba era kye tubadde tugamba wano mukulu Bahati awunduza yafunye obuzibu kuba yava eri ku kyalo adduse Misinde agenze awo tiketi bagimugjeeko. Tiketi bagimuggyako abagamba nti banzibye nze maanyi g'abantu agatuddeko abantu balemeddwa omujja ku ttaka. Akati azze kati mistake zaakoledde wano yeetaaga omusabira ennyo. Naye ebintu bwe bityo bibeera. Okay. So n'olwekyo eyo yakoze ensobi era gavumenti ngisuubira tugisabire nnyo ereme kufuna misango mingi gibeere nga gyayingidde wakati awo. Naye ng'abantu balina ogiwaabira. Abantu balina okuwaaba kati ako kokka akalikonda kagenda kubaweesa essente. Naye abantu okukugamba abantu njagala musome ekigambo kye bayita layisensi oba ebbeeya layisensi. Bbeeya layisensi ye muntu ajja n'ateeka ekintu ku lujjaalwo katugeza ayinza okuteekawo akayumba ke MTN naye n'otamugaana. Kati obwo obuyinza bw'aba afunye olwo olukusa lw'aba afunye lwe bayita bbeeya layisensi. It is just bbeeya tokinyeze tokifuddeeko. Kati oyo bbeeya layisensi abeera n'ekintu mu mateeka nti you can remove that bear license at any point in time. Oyinza n'omugyawo saa 6 gw'ekiro. Okay. Oyo ayawuka ku muntu we yakoze liizi. Owa liizi ye ayinza kuvaawo ng'eweddeko ebbanga lyayo obanga alina taamuzi gy'akutudde. Oba kitegeera. Naye ono bear license talina taamu n'emu. So abantu baffe kye balina okumanya nti ebbanga lyonna abakulembeze be muzze mulonda si buli kimu nti kya gavumenti. Be muzze mulonda babadde bavunaanyizibwa okubateekerateekera embeera ejja mu maaso. Omanyi bannakampala tulina ekirowoozo ate kituleeteddwa bano bannabyabufuzi be tuzze tulonda. Twatuuka n'okulowooza nti be tulonda bo tebalina mugaso era bo nti omugaso gwabwe kujjako oli ali kuba pulezidenti wa Uganda bo si tukolera oba kitegeera. Naye singa tubadde tukimanyi nti balina tukolera nakugamba wano era nkiddamu nti obukulembeze bwa mirundi ebiri obuli mu Kampala wano waliwo gye tuyita technical wing ne bano be tuyita political class. Technical wing yo eyina okukola ekintu kimu to maximize Kampala as a business district and a capital city for Uganda.
yo erina kutereeza Kampala nga bwe balengera Singapore. Yo technical wing kyeyina okukola wano. Emyala gitambuza amazzi, amaduuka gakola, kutandika kulagira ku mpaka bizimbe bisiigibwe, tuzoninge businesses, tukole ki. Technical wing byeyina okukola ki? Akolako. Tewali batembeyi, tewali kiki. Political wing kyeyina okukola kwe kupulaninga nti olunaku lwe bakola kiri ekyokugobawo abatembeyi tujja kuba twabafunidde the best alternative. Political wing kyebadde ino kola ki? Okola. Kakati political wing bami bote bakola. Boche bakola. Bagera technical wing eyisize ekiragiro bagibuulidde government ya wakati yagigaye tukole tuti. Bone bagamba nti tugenda kwekalakasa tuva wano. Lekati ekintu kino bali mu kulimba abantu. Ekiragiro kigenda otandika okuyisibwa ng'emitenderamu kiyitidde. Bano bandi badde balina kye baakola. Kakati bano bo bazanyira galale. Galale abatuuliriza kiba kibanyi. Parliamenti ya Uganda etegekebwa mu ngeri nti ababaka abalondebwa bo babeera wansi mu kiyungu nga bafumba. Tinaye abantu abazze obuzza okulaba bo batuula mu galale bakiyita kibanyi. Entebe zaabwe zo zibeera waggulu okulaba ku babaka baabwe nga bakola ki? Nga bateesa. N'olwekyo wabaawo omubaka nga byayogera akimanyi bano banne bamulaba bya kisiru. Naye eri waggulu abatamanyi nsonga yayogera kye banaakubira mu ngalo. Bano banne abamuliraanye bano abakimanyi balaba obusiro bw'eddene. Balaba byayogera temuli kubanga ensonga gyayogerako naye kennyini agimanyi twabaddewo jjo nga gye twogerako neeyita. Era engeri yokka gy'oyinza ogimalawo agimanyi. Kino kyayimusa okukola ku muzindaalo akolera bali abali mu kibanyi bamukubireko mu ngalo ne mubaloya tukirina. Era baba bakutendeka bakugamba nti if the case is terrible argue the law. If the law cannot save you, argue the facts. If you find that both the law and the facts are not in your favor, just argue. Kakati. For the sake. Kakati abatuuliriza. Fwe mu kooti bakugamba nti omusango gwo gubanga ddala ogutunulidde nga mufu. Yeah. Kati woza etteeka. Etteeka bw'olaba nga bw'olikozesa terigenda kuyamba. Abatutendeka batugamba nti kati woza facts, woza ebyaliwo, woza story nga bweri. Nti naye bw'okizuula nti sitole nga bweri n'amateeka tibikuyambye tebiyinza kukuyamba kati woza buwoza. Kakati ffe tusobola okuwoza obuwoza kiraya nti wona agamba nti omusajja talina kye yaleseeyo naye omulamuzi kirekaba yalidde. Kakati bye byowulira omusango gumumezze nagamulamuzi. So n'olwekyo abakulembeze abali mu Kampala abalondebwa bo bawoza buwoza era bwe bamaliza ne bagamba nti omulamuzi yakoze eki yalidde. So nga bambi bandibadde baategeka dda business district eno. Okay. Abantu baffe ne bamanya naye omuntu okugamba obugambi nti atambula n'aveeka najjira ku bigere n'akwata ekibbo bw'ate kakati site kansa ekiwambye nedda awo si wootandikira okwogera. W'olina okutandikira okwogera nti omukulembeze gundi ne kanso yagituulamu n'agikubiriza kuba baazibawe be bazikubiriza. Era etteeka lyabayamba nannyo nga ne kanso gw'okubiriza n'osala nawo n'otakubiriza kusalawo bantu we bayinza kutundira byabwe. Obuyinza ng'obulina. Nti kakati gwe ng'obeera ovuga emmotoka ng'odduka ogenda kusomesa mwana ku ssomero kati ate ne wabeerawo abasala nga bo bakutte bye batunda naye bali mu luguudo tolina woyita. Ekyo ekintu Katonda takikkiriza kyovola baffe ne mbyawandiikibwa. Yezu yakwata kibooko n'akubira ddala abantu mu kyaki. Abantu abaddala n'abakuba kibooko. Kaali kabonero bubonero akalaga nti buli kintu kirina kukolebwa we kirina kukolebwa. Mwe abatadde bizinesi mu kyaki mugijjeemu mugende gye muyina okutundira bwe mumaliriza wano basinzizaawo Mukama. Oda oba emitendera kintu kirina okubeera mu ggwanga. Banaye muleme tulimba temutuswaza. Ekintu ekyo kifaanaganako n'okuwa omusolo ebyo tebabikubako kalulu. Tebabikubaganyako birowoozo. Kubanga teri ajja kugamba nti abaye nze banaye mbegayiridde ng'agenda agaba bwandi biiru nti abantu banaye
batujjeko omusolo ekyo buli omu tayagala. Ebyo byetteeka erina okubeerawo olwa gavumenti eriwo ebeerewo gw'okuumibwe. Gomanyi nti abantu wano olwaleero bazuukuka. Waliwo ekiseera kyenvuga emmotoka nendaba ng'obudde kiromu naye n'osanga nga obusubi obusinga butuddemu omupoliisi akutte emmundu ye bw'ati oba omujaasi. Kati abantu baffe abatuwuliza mwino kitegeera nti olw'okuba omusajja oyo atudde n'emmundu eyo talina na gwagikubye n'akeera ku makya n'avaawo ne baleeta omulala asiibewo. Gwe y'ensonga lwaki ovuga emmotoka yo ng'okutte ne miliyoni y'essente mu ngalo n'otuuka eka nga tewali agikuggyeeko. Ebyo by'ebintu bye tufuna. Kati ebyo tebabikubira kalulu nti mukkirize babikola oba tebabikola. Ebyo babikola bukozi kubanga obyetaaga. Ebyo by'ebintu ebisasuza emisolo. Kaakati na bino ebikolebwa nkimanyi abantu abamu baagala nnyo okubeera sentimento era ffenna tuvunaanyizibwa naye kati bw'oba onyiiga nti balina omuntu akayumba ke batutte ate ng'emirimu tewali tandikira gye kikola gwe tokebera nnyo woogudde singa kwetegereza wooseeredde awo wewali ekizibu oterezeewo woba otereeza. So muganda waffe Bahati tusonyiwe naye ogenze ekyo kyo kibi agenze ku kino kimukole ddala ayongeremu essaala. Omanyi oyinza okwetega nga lowooza weeteza ate ne weeyanika bwanisi. Naye minisita genti yabadde nti yabadde ataasa gavumenti. Gavumenti eyo yadde ebadde ki? Awo tewawaddewo mu palamenti awo mulimu gavumenti gy'oba taasa weefiira awo ye mwami Bahati n'okugitaasa si kibi. But the degree of consultation yeetaagisa olina okuba nga oyise mu kyano y'ekintu ekyo mwe kyajjira. Sisuubira nti yaconsulting abaakireeta. Minisita gati waliwo consultation batulamu basatu ngaawo. Eyo nno nga si ye gavumenti. Manyi abantu abamu balowooza nti gavumenti kintu kiri awo bubeezi. Waliwo gavumenti etuula kati gavumenti eyaddala n'esalawo neeyogera ku kiri eky'abantu abaatudde. Bw'obanga abantu abaatudde ennyo bekinyiga ggwe tewabalabye tosalangawo mangu. Gwekimanyi nti kati waliwo ebintu ebitambula waliwo abantu abalowooleza eggwanga mwami Kkungu ku byenfuna nga basula tebeebase naye nga tebalina mirimu gyankalakkalira mu kukulembera ggwanga. Nga bateeka ne workshops ez'amaanyi ne bafuna ebirowoozo ne badvisinga Bank of Uganda ne bakola ki ne babayita ne babasamoninga ebyensi tebimanyi. Kati ffe tufunye omukisa tubimanyi kubanga mubimu kati tuyitibwa. Muganda wange Kyofu oyo ayitibwa kyovala ndi tuseka kubanga ebigenda mu maaso mu kupulaningira eggwanga abantu ababimanyi batono. N'olwekyo ovaayo buvigwe n'ogamba nti kino nedda. Ensi kati etambulira ku bwongo si ku peeva. Kakati ye Bahati yakubye bukubi gavumenti peeva. Bahati yakoze kuba gavumenti peeva. Yakubye gavumenti peeva. Naye kati ogumulamwa tegukyayinza kubeerawo mu Uganda. Uganda yeetaaga ejjewo ekyejo. Buli tugenda okukula. Ku 07 katuwumulemu katono ku 1.3 Radio 4 ensonsozi Radio 7 Radio 8 tuwumulamu dakiika emu yokka tujja n'ensonga nakulabye mu misinde. Nakulengedde. Twabaddeyo. Emisinde gya General MK. Naye n'abantu babuuza ebibuuzo. Ate ki? Ekisooka bali agenti kigendero ekikulu tebaakirabye. Ate lwaki?